Ekirevu ekyo kyali mwana mutano. Why? Olwakuba nti no bakubuuza nga akazaalibwa how old are you olowooza naffe tulina kubeera nga tuli bakulu. Kale omwana omuto ogamba kyase. Emyoyo gyaffe gy'emikulu. Ekyo kitegeeza how old are you. Kati tubuuze how new are you. Oli bulungi sebo. Ddamu ekibuuzo sebo nga tuli bato. How new are you. N'abakulu baffe abatukulira mu music muno bakamiliyoni babebe kulu kati bo ojja bayiro otya. Mujje baleko bassebo. Talaga ddi muzeeyi. Ekyo naawe okimanyi. Abali abazeeyi abala mu industry. Bamukaabye bajjajja. Mukaabye ki junior senior. Bazeeyi kyabala wa junior tunajja butonna ba soko linde promoting olimba tukoze olwaleero abantu bakalinze. Andre soko buze ku bantu abakulaba ku mikutu egy'enjawulo. Abanda bayirani mu abakamera abali wano. Bali waka abakulaba tubali wano. Muli ku recording. Muli live. Tuli ku recording. Abantu abagenda okulaba bino ebintu ababiraba abantu abagenda obbiraba natugenda tu recording kale abantu abalaba omwana nakubuuziza bakuyitani nyabo ali kasooke mbuuza omwana lwaki oyagala omubbira ebigezo ono gw'oyita omwana lwaki fe abasajja muyita abakulu ono gw'oyita omwana bano be batuzaala ekitiibwa n'omukyalo kale n'olwekyo tubalamusizza tuvudde mu kusaaga tuhomyonera nate amin nyabo gye baliko bakuyita Denise gwabadde mu vidiyo olunaku lwaleero bbanga kinga okola emirimu gino ono muleke katubulireko erinnya limumala owayi babuze ka bakulaba mukabye junior basebo ne bannyabo abakulu n'abato abato baba bamaama mama abamuto okay bamaama nti abamaama ne bataata tubabuuzaako mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo amiina leero tubadde tushootinga video olimba baluyita batya tushootinze video ey'oluyimba baluyita yakulira Kampala mukwatagana mutya ne Andre letanze ekinyonyola ogenda kumpanvuya okay mukwatagana mutya ne mukazi wamba nedda kati omuntu gw'obuuza musajja ya katonya wano musajja we naye wano ne wano just kusama just okuba ko bisama nga kiko kale kati omusajja ono kwatagana music naye yatuleetera nze ntunulira mbuzindaalo njogera na mizindaalo abantu bawulire bulungi katagala tunulira eddoboozi mugalo diwulira so ndi producer manyi network nga wekola kakati omusajja ono twakwatagana music yatukwasaganya oba yatukwataganyisa byonna okay music connected us that was the network engeri gye twakwataganamu kirala kikyayagala okumanya ani yanoonya munne okunoonya music mwoyo. It's the spirit. If you have a vibe, he has a vibe, then you think that this is the right track for this man, this is the right track for this man. Someone siri muyimbi ndi producer sobola okumanya nti ene ngoma ya jindi ene ngoma ya because as long as we are friends nze nkula mikwano gyange era buli gwenkola naye ngoma nyachali wange so tugambe mu bumpimpi njono yakunoonya nakusaba collab actually nze nkugambe ndi producer nkolera bachali bange music gwenze nkola simukola lwakuba nti oli anoonyeza actually monoonya nja kubonyabonya nze anoonya abayimbi because abayimbi bali abalina talent ennyingi nga balina okubanga mukwatagana nga ate bachali bo nga babadde baguluminga muri bachali kuvadda naye na giving a time then amala nakoma nomuka naye wayi kimewe wano waliwo ekiyimba kikusaana ekikyo neguzo tudde nno ng'oli talented so that's how we keep up kati ebintu ebimu bino these are secrets tusobola kujjayo ebyama byaffe engeri gye tukolamu ebintu bino mpozi nga naawoze ng'oyagala nkuyigirize ebyo byetaaga nga tuli mu counseling room naye ekitugatta era kitegedde kyekyo so wabaze ne tukola music n'atugatta so ani awandiika okuwandiika buli omu awandiika naye ekikulu kibeera kya composition bintu bingi ebikolebwa mu music bye mutamanyi era bye tutasobola kwogera tulinamu directing tulinamu writing so buli omu awandiika okuwandiika nyinza okujja nenkugamba owaayi mpandikirako ku luyimba n'oluwandiika naye nga siggwe lyricist byawukana tulina writer everyone is a writer actually you're also a writer no writer awandika buli muyimbi writer so buli omu awandika oluyimba but oluyimba ekikulu okuvaayo nti baani abagenda odduwulira ki kyemukoze kyekikulu kati mmwe abaagala okumanya yawandiika nga temulina copyright ku luyimba lwaffe mwagala kumanya ki mujje mumanyi twagala kumanya bwongo that's a split sheet and these are some of the secrets that stay in companies so if you want to know more of the writing go and view the song you will find every details on that
so oluyimba lwali kunyumidde so naffe awo tulina okufunira ku ssente sebo oyagala nkubulira ebyama byonna ebiri kulimba that's a copyright oba badde temumanyi ekigambo copyright kyekitegeeza kangende wa mukabi agenda okwaba ebyama owaayi video director mugiwaddani video mugiwaddani video tugiwadde omukulu bamuyita Simon SPK mwana mutoyo muvubuka bamuyita Simon SPK kuba bangambye muvubuka kati bwe mukola kolabo okufuna omuntu agenda okola video okukanya kubeera kutya ono kaddemu kati kankubuuze osobola okubuuza omuntu nti nno waaye engoye bajambala batya ng'atali mu keepu muno muleke kati video engeri ono mukabe sebo muganda ngeri nino mubeererawo agenda tagenda kugamba kituufu agenda kuiseena akola ekituufu video engeri gye musinkanamu manyi kati njagala nnyo okusomesa saagala muntu akulimbe munajja kwesoma simanyi twagize tuti buli omu yali ayagala olinze netulondawo ono oba kitegedde kati video eyo SPK naye kyali waffe nimbye kyalina okuddamu kyali waffe mazima SPK kyali waffe actually kyali wange nnyo nduddewo naye actually SPK yandabako obanga obanjiga bwize n'okuyimba era mugambire ddala ebyamantu twesinkana na South Africa mwakola mutya twesinkanira South Africa video twabale tumanyi wogikola nogenda gikola South Africa anti kati ate otono yabigaana ebye South Africa muyagala Kampala yabigaana wamugamba musobola okukola oluyimba omuntu yakulira Kampala ate ne mulukolere South so kituvala tuli baluganda tuteseganya n'amanya naga nno idea ntuufu kati ne speaker ne muganda kimanyi mulinya nyama nyonyi nze ntye ennyonyi by the city yanko ku nnyonyi tolina passport nze ne UK ntambulira by the ne mu motoka basi ntuukayo nnaku nga 3 mba ngenze America nanto yagala nnyo okumanya kale kati tugere kati bana basajja ne mbaganze ennyonyi njitya nina phobia so nalyoka ajja ne mbaga ate n'olimba lukwatagana ku Kampala tukwatagana ku South Africa ne babayinga idea then tukwatagana olwalero ntikikola n'abaana babano ba vaccine balaba kala ya ninarozi mwana inawo lwaki kala ya ninarozi ate munaye waliwo omukyala gwe nsobola okumanya saawa zino mpozi ng'oyagala kunfuula omusajja omwenzi ninarozi wagana muloko munaye Ebisumuluzobye ina wagana omuzaalamu abaana ate bamuntu tomuzaalamu mu abaana ba Katonda ate ne Katonda bayita nyongeza so mu mwoyo abaana si kikulu lwakuba mumwatya buti by the musome ku Bible bino ebintu byemunabitegeera temujja kwagala nnyo okukozesa abakazi obaagalamu abaana oba beetaagamu abaana wabula okwagala bo nze nalayira ne bwe nzaala omwana afaanana nga nenka n'obusiru n'amagezi nekkala ne biki sobola mwagala okusinga omukazi wange noyina abaana bamekandre abaana nina bangi kitandikira mu babiri oyagala kumanya nakugamba njagala kukola abaana abakola bandi we mba ku timu ya bandi nga nzira ku timu esambo obuzaako bameka okuweza bandi kati ate ndi presenting n'abatana bakuzaala wali abasajja abali eyo nga baagala kuzaala nga baalimu nga gwe abazaalira you have to Katonda agamba love your neighbor the way you love yourself kati kitegedde okuzaala kujaganya naye ekikulu kasitama nga njagala omukazi wange gwempasizza nze njagala nnyo okuzaala kwa Katonda kibala nagamba bino ebintu bya Katonda musome Bible yagezaako okumuwasa kamba bulire mumanye ekigambo ennyongeza wakati wano ate no simanyiyo mumanye ennyongeza ekigambo ennyongeza kitegeeza nti si kintu nnyo kyolina okufokasingako nga gwe omusajja olina okujjukiranga omulimu gwe omaye kati kaizi gwe oli mwana muto olabiro kankuyigiriza olwaleero si muto mu myaka but sometimes wisdom knowledge olina kuba wasoma but wisdom we have wisdom omuntu gwalina okumanya mubulamu oyo mwenyini kati mu bulamu mulina okumanya nti bambi okwagala omukazi kyekisinga amakulu kati kino ebina ebirala Katonda gyabongezaamu bwongeza gawulaba omwana ebeera nnyongeza kati abaana bano betuzaala nze sibalaba nnyo nga kikulu kubanga bw'ogenda muzaala obale stress banaye okusomesa nga bakyali bo bagulira ebikomando ne balya ng'osobola okugulira obukazi bw'okwana owaana okuwagala abakyala naye ng'era gwe omukwaba basinga okunobya abakyala okulumya okunobya anaakanobya bameka nina wamwagala n'omusuulawo abaire ekigambo okunobya kiva mu kika tugendeko mu definition y'okunobya onanti okunobya kitegeeza ki nga waleeta nina n'agenda bannewaka baawukana bakukyawa nnyo katubuliriza okukyawa kuva gy'oli kankuyigirizeyo n'ekirala okukyawa nze nga bwondaba am happy
omuntu avayo n'agamba nti nno nze we namukyawa yaba alina obukyayi. Let me show you something.